Omuti gwa katunkuma gutegeeza ki? Era bw'oloota omuti gw'omutula gutegeeza ki? Oba bw'oloota entula oba bw'oloota katunkuma yenna kitegeeza ki? Omukyala n'ono yeddira mpologoma era nga muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi. Era omubala gwabwe gugamba nti Namuguzi atambula masajja, kyagaba tasaaga, akabira kasagga. Okitegedde? Bano nno babeera bagabi ate bwe bagaba bagabira ddala. Kye simanyi wali eri omukyala ono asowoleyo ziri ezaalagirwa aggyeyo omubala, aggyeyo ziri jayo ziri ezaalagirwa. Kale nno kye mugaba temusaaga, bwe mugaba mugabira ddala. Namuguzi atambula masajja, okitegedde? Kyagaba tasaaga. Okitegedde? Omukyala ono yeddira mpologoma era nga muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi, ye jjajja bwe wa Kasolya waggulu. Akati omukyala ono agambye nti aloota omutula. Kakati njagala kumunnyonnyola. Omutula buli lw'oguloota oba oliko, oba twandikiyise self defense, obukuumi obw'ekitalo. Omutula eri omuntu asobola okuloota nga gwekukumyemu wansi naye nga buli mulaba ajja tamulaba. Omutula kikondo ky'amayembe, okitegedde? Mwe geekukuma. Kyokka eddagala ly'omutula ekkulu bwe butula buno, oba eddagala ly'amayembe ekkulu bwe butula buno. Obutula y'ensonga. Era omuntu asamirira amayembe gatera omugaana okulya obutula. Okitegedde? Era omuntu wa lubaale bw'ali obutula butandika okumukubisanga omutima, amayembe gatandika okwegattira wamu ne kiwanuka, n'abeera ng'omutima entunnunsi ziba mpitirivu kubanga bo tebakolagana nabwo era buzira ku muntu wa lubaale. Kyokka omuntu wa lubaale asobola okulya entula ennene. Okitegedde? Wabula obutula buno muzizo mu mayembe olw'ensonga nti eyo mpuku y'amayembe. Omutula wonna woogulaba wadde kati katono katya, mpuku y'amayembe. Era amayembe gayina emiti mingi mwe geekweka okusobola okulwanyisa abalabe. Gayina n'ekisolo, ejjembe bwe likusaba embuzi mwe libeera ligenda okutuulanga okulwanyisa ebizibu. Ejjembe mu mbuzi lisinziiramu singa babeera waliwo vita yonna ekulumbye oba ddogo. Embuzi eno yeebuzaabuza eddogo eryo kumbe eno erikuba. Era ejjembe mwe lyekweka. Okitegedde? Ejjembe liina ekikondo ky'omutula era mwe lyekukuma okusobola okubeera nti terirabibwako muntu yenna. Gw'aloota omutula obaako ejjembe erikuuma. Ejjembe eryo nga kkuumi era nga buli w'obeera weeriri. N'olwekyo bwe baba bagamba bulijjo nti mutereeze empewo, mutuukirize ensonga z'empewo, mufune essalira, mutereeze lubaale ng'akyaliko akaseko, si kusaaga. Empewo zisobola okunyiiga ne zikuvaamu. Ezibadde zikuwoleko obukuumi ne zidda ku bbali ne zigamba kale katulabe, bw'aliba atujjukidde tulimuddiza obukuumi. Okitegedde? Amayembe galina ebiti eby'enjawulo. Galina omuti oguyitibwa enkuukuulu. Enkuukuulu nno nnyumba ya Kabaka nkulu. Enkuukuulu ezo ze mulaba mu malungu. Omuntu bw'ayita ensonga za Kabaka, ekiddako Kabaka amusaba enkuukuulu n'agisimba mu mbuga ye. Enkuukuulu kikkaliro kya Bwakabaka ate enkuukuulu etuddemu amaanyi g'ensi. Era enkuukuulu muti ogukolagana n'olubaale waggulu mwe mutudde amaanyi g'Obwakabaka. Kyokka amayembe agakuuma Kabaka nago gasaba enkuukuulu era amayembe gagituulamu era kyakulwanyisa. Enkuukuulu tesuulibwa mbuyaga. Enkuukuulu egwa lwa nsonga. Okitegedde? Enkuukuulu esobola okugwa nga kabonero akalanga nti oba nnyinimu agenda kufa. Enkuukuulu n'egwa. Enkuukuulu z'oku ttale zitera okumera ku buswa obukadde. Enkuukuulu tekola mirandira mingi naye ate tegwa n'omuyaga tegugisuula. Wabula enkuukuulu y'omu ttale esobola okugwa ng'esinziira wansi kataka kwetudde ku kasaka waggulu oba ng'eriko n'ebiti ebigyesigamyeko. Enkuukuulu ssengejjero lya mpewo era enkuukuulu esengejjera ddala empewo era enkuukuulu weeri wabeerawo oxygen mungi oba empewo y'obulamu era enkuukuulu muti gwa bulamu.
era enkuukulu teyuyizibwa kibuyaga wabula enkuukulu esobola okwonokako ettabi olw'obuzito kuba ezitowa nnyo. Okitegedde? Kakati emiti egimu egikola ebyokulwanyisa by'amayembe waliwo engabo entono, waliwo engabo ennene ebeerako obuggwa nga butonotono, eyo ngabo ya Bwakabaka ndi ku bimera. Ne wabeerawo engabo ey'obuggwa obuwanvu ennyo nga buwanvu naye nga ebintu byayo bitonotono biwanvirivu bifundafunda, eyo ngabo ya kawumpuli. Ne tujja tubaawo n'engabo akagabo akatono, ako ke k'amayembe kabeera n'obuggwa bwo bubeerako nga bungi nnyo ng'era bubisse obuntu bwakwo, eyo ngabo y'amayembe. Kyokka buli liggwa eribeera ku ngabo ezo byakulwanyisa. Okitegedde? Omuti gw'omugavu kyakulwanyisa ky'amayembe era mwe gwekukuma, olw'ensonga nti omuti ogwo mugumu, bw'oba tolina maanyi toyinza kugwasa, era olubaawo olukoleddwa mu mugavu mirembe na nnaku ekibajje mwe kiba kikoleddwa. Okitegedde? Amayembe galonderayo ddala ebintu eby'obulabe, ebintu ebigumu, nti ejjembe ligamba tujja kuwangibwa mu jjembe ly'embogo. Osinzira ku kisolo ky'embogo ge maanyi gaalyo. Okitegedde? Era embogo, empologoma bw'ebeera emu tegitta. Empologoma nazo ngezi, tetuganye. Empologoma ekola ekitundu ky'Obwakabaka mu ttale, eri ebisolo byonna ne bibeera wansi waayo ebisinga obungi, kubanga ebisolo ebirala bitera kufubutuka bufubutusi, awo byo byoleseza Obwakabaka bwabyo. Naye era empologoma ekulaga nti ebigoba n'ebikwata. Empologoma ye kabaka waazo, kubanga twandigambye enjovu. Naye ate enjovu, empologoma bwe ziba zeekunze zigirya era zigisuula wansi, wabula ate enjovu erina amaanyi agasobola okweyambisa omukono gwayo n'ekasuka empologoma muli. N'embogo bw'etyo, embogo nga yatadde omutwe gwayo n'esimba amayembe mu ttaka, esobola okubonera empologoma n'egisuula mayiro. Naye lwaki? Nti zo tezirina magezi geekunga gasobola kwefuga bisolo birala. Awo empologoma weerira Obwakabaka. Nti zo bwe zibeera 2 oba 3 tewali kisolo kizirema. Kyokka bino ebirala tebirina magezi gasobola kwekunga. Singa embogo zeekunga mu kibinja, singa ze kabaka z'ettale, embogo ne bwe ziba 3 nga zasazeewo okukola lutalo, zisobola okufukamiza ebisolo byonna. Naye olw'okuba tezirina magezi ago, embogo zirekera ginne waazo olutalo nga ekisolo kimu, endala ne zidduka. Awo embogo we zaayoleseza obunafu. N'enjovu bwe zityo. Enjovu bwe ziba 3 zisobola obutasembererwa mpologoma. Kyokka ze empologoma ziyina ekintu ekigamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Empologoma emu tetta njovu, naye bwe zibeera 3 zisobola okugiwangula. Okitegedde? Kakati ebituntundu ebyo nejja yeefuga ettale nga n'engoma eri. Okitegedde? Kakati ekituntundu ekyo ky'amayembe kyeyoleserwa nti kikukuuma, gwe mutula gw'oloose, era tosaanidde kulya butula. Entula ennene osobola okuloota ng'ozirya, entula zitegeeza kutuula mu kifo kimu. Singa obeera ogenza okutambuza ensonga baba bakugamba sooka okkaliza entobo z'entula ezo. Bw'obeera mu maka n'oloota ng'olya entula, amaka go gabeera gago era obeera ojja gatuulamu olubeerera. Z'entula ennene. Okitegedde? Kale n'ebintu eby'enjawulo mulina okubyegendereza n'okubimanya n'okubitegeera. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.